wekitiibwa Katikkiro kkiriza ababaka bano mbasowoleyo bajje wano abantu babalabe. Tebagenda kwogera naye bajje wano babalabe. Omumyuka wange okay, publicity Honorable Namuju no mujje sigenda kubogera naye musambyeko ne ba ministers Wekitiibwa Katikkiro nga bwe bajja mu parliament. Wekitiibwa Katikkiro mu parliament tulina essiga ng'enkola ya Buganda bweri. Tulina essiga erya Buganda Caucus, naye ate tulina n'omutuba. Omutuba ogwo gugw'ababaka ba NRM abali mu Buganda aba ku telefinals ez'enjawulo, naye ate mu ngeri y'enjawulo ku telefine eyaffe nga tutalaga ebitundu bya Buganda eby'enjawulo, nga tetukola bya bufuzi byokka naye nga tulambula n'emirimu egikoleddwa gavumenti, nga n'aba ministers bakozesa omukisa ogwo okunnyonnyola abantu ba Buganda gavumenti byekoze, naye ate n'okuzuula ebizibu ebimu ku ebyo ebisoomooza abantu abo, naye ate n'okubajjukiza ffe nga bana NRM ssentebe w'ekibiina kyaffe ye Pulezidenti Yoweri Museveni. Era tubadde tutambula nga twongera okujjukiza abantu nti ebyogerwa nti Buganda yakyawa Pulezidenti Museveni si bituufu, kuba Pulezidenti yafuna obululu milioni 2.7 okuva mu Buganda wano. Lwekyo Wekitiibwa Katikkiro tuli bawulize tukwebaza nti watukkiriza mazaalibwa gayita ne tujja wano era ne tugula emijoozi. Ne ku mulundi guno tukimanyi bulungi tewagenda kuddayo kubeerawo emyaka 7 gya baffe agikuza, so twasanyuse nnyo watuwadde omukisa ne ku mulundi guno tubeerewo tujulire nga tuli wamu n'Obuganda okusanyuka n'okujaguza emyaka gya baffe 7. Wekitiibwa Katikkiro tujja kwongera okudda era si lwe lusembye. Tukusaba busabe nti lwe tunaakonkona ng'osiime otwanirize twogere ne ku birala eby'omunda ebitali bya misinde n'ebiyinza okuyamba ffe n'Obuganda twaliza awamu. Olwaleero twatambudde tuli banafunafu, twatamuddemu n'obukadde 30 okugula emijoozi, naye tusuubiza nti nga bwe tugenda nga tutalaga Buganda empewo z'abajjajjaffe bwe zitufuuwako tujja kwongera okufuna amaanyi, omulundi omulala tujja kusingawo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Honorable Robert Migadde Ndugwa nga temuwadde engalo abaleetedde ba minisita bonna ne ba honorable member of parliament bonna. Katikkiro akkiriza bafune ekifaananyi wano, ekyo nakyo kiggwe. Katikkiro akkiriza bafune ekifaananyi wano, ekyo nakyo tubeere nga tukimaliriza. Chigozi zote. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mu kiseera kino
mubalansinga eryato eryo otyo ekifaananyi kino PLU tweyanza nnyo tweyanzeege mu kiseera kino katuwulire engalo ezigenda okwaniriza omumyuka asooka owa Katikkiro avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu tekinologiya n'obuyiiya era yajja otuyitira Katikkiro ow'ekitiibwa Alhaji abali wano munzikirize nange mbaniriza nnyo mbaniriza mu kkowe lino lyange nga ssentebe w'emisinde mu kkowe eryo Mukama wange Kamalabyonna okimanyi bulungi nti Obwakabaka abantu ba Ssaabasajja Kabaka tujjira mu langi mpitirivu mulimu ffe abalungi mulimu abaddugavu mulimu abampi mulimu abawanvu mulimu ba MP bewaffe Gomba abalungi mulimu n'abalala bangi nnyo abantu abo bonna beegaziyiza mu luggya lwa Bulange muno era oluggya luno toyinza lutuuma langi leero ndulaba lwa yero jo lwabadde lumyufu tubeera ne Kabaka atusibulira wano Christmas kalo zibeerawo Obwakabaka bwa Buganda mu kkowe lya ssentebe w'emisinde ndi musanyufu nnyo olw'ettu oba amatu agabaddewo wano olwaleero bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nabadde ndi mu kuyomba ne ngamba bannange abakulira abantu bali luddawa aba MP bali luddawa naye kye mutulaze abanupu abayero mwenna muze be MP muleese muguze emijoozi mugitwalira abantu nabadde mbawendudde babanoonye naye mumaze okubula nti mulaze nti muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka emisinde gino gyegy'emirundi ogw'12 olwokuba gya mirundi 12 tugenda kuba abantu emitwalo 12 mu lubiri wano kale mwesiimye okuba nti mugenda kubeera abamu ku byafaayo nga Ssaabasajja Kabaka aweze emyaka 7 nga n'abantu bali emitwalo 12 mbasaba kimu bwe muba mujja mu lubiri yambala akajoozi akakuweereddwa towandiikako bigambo birala tojja n'akakadde tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa ak'emyaka 2025 tojja n'akakadde towandiikako ekigambo ekirala tojja n'abakuumi ababo jo nabadde musajjuwidde meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanya eggaali simanya kiki no toleeta bakuumi babo gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala keera ssaawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teri agenda kutakaganya tojja na backpacks ndala zonna okujjako ey'omwaka guno sijja kusukka waawo Mukama wange Kamalabyonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali wano beeteefuteefu era beetegese engalo ze bakugenda okukubira otuse obubaka bwo ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka tusanyuka enjawulo yokka gye tulina yawagira express nze ndi wa villa Honorable Ruth Nankabirwa mukyala wange wambu feri buddu munnange nnyo nyina ebbanja ogende Honorable Sekindi ku mmwanyi nja kujja seerabiranga
Honorable Balamu yatutabuliranga emiziki naye kati tetukyabitegeera bulungi. Naye kirungi nnyo nti muzze nabano beemupya abali wano nabo mbamanyi. Ono ndugwa kumpi muto wange lwakuba ye wa Lugave. Naye bwembeera ebuvuma yandabirira. Nabano bonna sise leero mukyala wange tumuleetedde bintu. Oyo buli lwanda bampe ebintu bya mukyala wange. Naye simanyi oba leero weerabidde. Kale nsanyuse mwenna okubalaba. Saala Najjuma ayo tukadde naye ebbanga gwanvu. Kiraba akyali muto naye nawe gumanyi. Kale mwebala okujja Kabaka waffe ffenna. Ekyo kye njogedde emyaka n'emyaka. Ku Lwokusatu nalina wano abannuupu. Kati ndinamu aba-NRM kubanga Kabaka ye kitaffe mu Buganda. Era bw'ozaala abaana buli omu aba n'embeera ze. Naye osigala gwe kitaabwe. N'olwekyo nzeeko omuntu gwe nsibira ebweru y'oyo ayogera ebyensumattu Kabaka. Era mbadde magamaga ndabeebwa waliwo bwe mwazze nabo aboogera ebyensumattu mulabe bwe mbakasuka ebweru. Naye mwabadde bagezi nammwe timwabaleese. Era mubawa amagezi. Kati nga Honorable Kasolo bw'ayogedde ne Ndugwa nti mwagala omukwano. Manyi bagamba okuzza omukwano. Ate mwe muzza mukwano ate waliwo oliyo aboogera ebyensumattu. Ng'ate beewammwe muzza mukwano ate bali boogera byansumattu. Kaakati oyo akolerera mmwe oba ayinaabo mukalaba mutya. Abantu abo mubagenderere tebalina kye babagattako. Mbeebaza okujja okwegatta kaweefube okulwanyisa Mukenenya. Kubanga oba oli wa NRM oba oli wa kibiina ki tewali muntu atakosebwangako bulwadde bwa Mukenenya. Ab'eŋŋanda batufaako, emikwano gitufaako, oluusi naffe tulwala. N'olwekyo ku nsonga eno ffenna tubeere bumu. Ekibiina ekya-NRM kye kiri mu buyinza. Mulina obuvunaanyizibwa okusoosowaza ebyobulamu. Era kye mbasaba kuba kaakati tugenda mu mbalirira budget. Bano abanoonya omukwano gwa Buganda bajja kwanguyirwa nga mu ddwaliro ly'e Buvuma waliyo eddagala. Bwe kiri mu ddwaliro e Kalungu nga waliyo eddagala. Amalwaliro gavumenti ezimbye mangi. Ekizibu tebali basawo. Abasawo abakola tebalina maanyi. Abasawo tebalina maanyi. Naye amalwaliro gazimbiddwa tewali atagalaba. Ebyuma twagenda e Buluuli eyo ne batulaga eddwaliro maternity abakyala nga bazaalira ku ttaala za mukono. Nali ne Ssaabasajja Kabaka. This is a true story. Era Kabaka yagula ebitanda ebibazaalira n'abawa sola n'abawa biki. Mbasaba musoosowaze ebyobulamu ne mu bajeti eno. Kijja kukola bulungi. Mwebale kukola n'enguudo wano ezeetoolodde ku Bulange ne mu Kampala zonna muzikole. Ate kambawa amagezi. Enguudo zino ezeetoolodde zigenda Nakawuka zigenda bwe munaazikola bino eby'Obwandugwa bijja kuba byangu. Mukawulidde ako engalo nga temuzikuba. Kubanga bw'obozza omukwano kati nga nze mukyala nga ow'Embogo nga namunyiizizza. Bwe mba nziza omukwano noonya obuntu obutonotono akamulinga ako katadde wano kemmuwa. Obw'okumatu ne mbuleeta. Ogenda okulaba omukwano gwekola gwokka. Omukwano ntera okulaba abavubuka ow'ekitiibwa ali wano Sserwanga. Naye mbagamba mwegendereze omuntu agamba nti I love you. Ekintu ogamba omuntu nti I love you kyangu nnyo. Omuntu n'omukubirayo ku kasimu n'omugamba walidde ekyemisana kwabaddeko akacungwa. N'oleeta akatambaala ng'oddayo tumatu nkasanze wali nga keeru bettukutuku ng'ennyange
nkakutonedde kati mwabe NRM abali mu buyinza bwe mwagala abaganda babaagale bwe mwagale kabaka kyekyoka kabaka mukole ebimuwa essanyu mwe muli mu buyinza omanyi bw'obeera mu buyinza oba n'obuvunaanyizibwa bunene mukole kabaka ebimuwa essanyu kabaka bw'aba omusanyufu ffe tukiraba bulabi nga kabaka musanyufu bano bonna eyo gye mutambulira ebuvuma emawogola wawa nga bagamba bano baagala kabaka naffe tubaagala mukategedde ako naye nsanyuse nnyo okubalaba era tufube nga bannayuganda okutuula tunywe kaawa Toyota ngambye nti ayagala kumpita entunga munywe kaawa tuyige okutuula wamu tunywe kaawa nga bannayuganda kambabuulire ensi zonna bw'oba oli munnabyafaayo abantu bategeeragana lwakutuula ne banywa kaawa ne bwe balwana okwekanawa era gye biggwera batuula ne banywa kaawa ate bw'obeera nga gwe mukulu gwe oleeta oli gw'okulembera n'omugamba jangu tunywe kaawa nga bannayuganda ebintu byonna tubyogereko mu ddembe nga tewaliwo asika munne kitogi ensi eno gye mulaba era enkya omusana gujja kuva eri era gujja kugwa eri kati ekitugana okunywa kaawa kyeki twogere oba tumala omwezi mulamba nga twogere naye nga tetugwa mu bulago nalaba era nsanyuse nnyo okulaba twakagabo mbadde mulaba ku TV bulijjo ndabikira ng'omusajja omumpi mwattu naye muwanvu nga mwogera ebintu badde eno badde eri ebyo tetujja kufunamu n'akatono naye bwe tutuula ne tunywa kaawa nga teri avumye munne noga nti asikkiriziganya naawe nga kale tuddemu enkya nga mutuula nga munywa kaawa tujja kubaako we tutuuka abavubuka abali wano mwerinde mukenenya abakino nkyogere ntya omanyi bano abavubuka bagenda ne bakwata obuntu ne babuweereza ne babutematema bayinza okundetera emitawaana mukenenya ajja ekkubo mwayita liva ku bintu ebituwujja ne bitwerabiza n'okufa abasajja naddala mu abantu nuulidde olwaleero si lwakutaano temugenda mu kasiki wali ak'emisinde wali ku Tavern Woods eyo mufunirayo nnyo ebibawujja kakati ebibawujja ne bibeera biza nti siriimu atta kabaka ayagala ffe abasajja ffe tuba tubeera abasaale bano abaana ab'obuwala be mulaba bano ne bwebaba bantu bakulu nga bano ba MP Owekitiibwa Kaawaasa ayogedde ku balungi abava eggomba simanyi oba abadde ategeeza onaleba ono naye ne bwaba gwabadde ategeeza onaleba oyo mu kitiibwa kye n'omala omugamba nti naye tugende tukole enviiri ezo n'amala akkiriza omukola enviiri ezo ayinza obutaguma kukugamba nti waayi twekebeze omanyi mu Buganda Katikkiro yabeera mukulu wammwe alina obbagamba bino abawala abo bemulaba abo tebayinza kugamba basajja abo nti tugende twekebeze kati mwe abasajja abantunuulidde nanyinyi wa majeshi nammwe mwenna abasirikale nammwe mbagambiramu mmwe abasirikale mukuume abaana ab'obuwala ekisooka mwe abavubuka musooke muwase mufumbirwe ebyabakulu mubireke okutusanga mufumbiddwa
Ekyokubiri bw'abanga sitaani akusinziza amaanyi kolanga abeebuvuma baba bagenda ku lyato basooka ne bambala akakooti akaseeyeeya. Bw'otakolanga abeebuvuma okolanga ow'ekitiibwa Kakomo minisita wa Kabaka ow'obulimi bw'aba agenda mu mwanya ayambala amageetesi akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Abafumbo mubeere beesigwa kubanga bwe tunaabeera abalamu byonna ebiruubirirwa byammwe Toyota mujja bituukako nga muli balamu, naye bwe tunaabanga tuli balwadde tetulina kye tujja kutuukako. Awo nno beene ngenda mugamba nti mwenna muweddeyo muwagira kaweefuba ono era mbalinze ku Sande ku saa 12 ez'okumakya tulaba ananvuganya oba atone General onansobola mu misinde simanyi bulungi, naye ye muto okunsinga ayinza okunsinga kubanga musinga obukulu. Kale mwebale nnyo okujja Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaala.